Yesu yeebazibwe. Beatrice the survivor gemanya. Tuli mu Samwiri ekisooka 16 n'olunyolo lw'omukaaga. Tutunuulira omusajja Samwiri Mukama amuga nti eri ennyumba ya Yese naakulaga gw'onoofukako amafuta. Munnange bw'akirira eri ennyumba ya Yese bwe baleeta Eriyabu. Samwiri bwe yatunula Eriyabu n'agamba abana eddala y'ono Mukama gwakoze ki? Gwalonze. Mune Mukama n'amugamba tokigeza kubanga nze ndi Katonda tatunuulira buwanvu wabula ndi Katonda akebera emitima. Ne babaleeta bonna ne baggwayo Mukama nga talina gwasiimye. Samwiri kyava agamba Yese nti toyinayo mwana mulala kubanga kubano Mukama talina gwalonze. Naga nti wali akalenzi eyo akalunda bwe baakaleeta mulenga keko Mukama kakoze eki? Kalunda. So mu mbeera yonna mwoli baakusuula baakwerabira omwami ne baganda bwe ne bazadde bo baakuleka n'eggwanga lyonna lyakuleka kwegamba oli awo. Naye njagala kuga nti Katonda akwagala. Njagala kuga nti olwaliro gwe Katonda gwalonze. Gwe Katonda gwafuseeko amafuta. Bannange ogenda kufuka mu mbejo ogenda kufuka kabaka. Bannange gwe Katonda gwasazeewo okulaga eri amawanga nti yakulonda mu bantu.